twawuliza akatambi k'omugenzi Kirumira n'abantu ki Museveni be yatanga ku mulembe gwa Besigye newa gye babattiranga n'abasirikale be babasindisa okutta abantu be babaganye kiki kye babakola. Wuliriza akatambi kano gwatalina budde tambula okaviire kubaka bwangu. Bw'eti ensonga bannayuganda abasinga obungi balowoozezza nti obutemu bwa mwami Museveni butandise ku mulundi guno ogwa His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu, wabula nti bannayuganda bagamba ebiseera biri eby'emabega byonna wadde ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye Museveni yajjanga atemula bannayuganda lwakuba nti bannayuganda baali tebannabuuka bubuusa ekintu kino nga tebannakiteeka nnyo mu nkola kifolowinga nti abantu bano battibwa, wabula omugenzi Dr. Kirumira munnamagye yavaayo n'ayogera ku nsonga zino n'agamba kubanga yali mu poliisi n'agamba nti bo bennyini abasirikale be bakozesebwa okutigumbula bannayuganda era n'ayogera ebifo gye babakweka era n'ayogera ensonga nti omusirikale we bakutuma okutta munnayuganda munno n'ogaana ebikolwa ebikolwako naawe era bakusalira omusango gwa kufa. Baleese akatambi akooleka mwami Museveni engeri gye yattangamu bannayuganda nawa gye yatandikira okubatemula na nsonga ki gye yabalanganga. Tetwagala okuwuliriza essaawa eno tukawulirize n'obwegendereza tutegere nti mwami Museveni obutemu tabutandise kati era tabutandise ku regimu ya His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu. Ebintu ebisinga ne gavumenti ya Museveni mukawulirize akensa story ki tekiriwo ndumwe gwa gwanga wano abasajja tubalumba buli side tubalumba kakasa tubamazaako information ento gino gisharinga and these people must fall down batujogereza ebbanga. Omwana wa wano bwakola ekintu ekirungi nga bagamba oyo mubbi, abaabe bakola ebintu ebikyamu nga bagamba ebyo bituufu, bo ne gurupu zaabwe beeyagaliza bokka. That's why noresigning nsooke mwalo bakyankalanya bwe naamala ate nga nzirayo era nga nkola kwata obiviiramu ddala bakunafuya. Obimanyi akali kakensa njagala okola analysis eno naye amaloboozi ga ntegakuyitega kutolokako. Njagala okola analysis nti omusajja ono Brigadier Sabiti Muzeeyi n'Ochola tebagenda kulongoosa poliisi olw'ensonga zino mu mmanga. Ensonga esooka, Ochola amaze mu poliisi emyaka 3 talina kipya kyayinza kugyongeramu kubanga yennyini akoledde wansi w'abakulembeze ba poliisi bonna ab'enjawulo nga poliisi ebalema nga bo basigalawo. Baaliwo ku gugundi ku Odomero ne babeerawo ku Kisembo ne ba IGP abalala ne Katumba Wamala. Ochola mu poliisi abaddemu Sebutinde n'ateekamu commission. Sebutinde commission abantu bali komeninga okugoba abantu balina emisango tebalina n'omu yagobwa. Tulaguma nawe yasigala babangerana basigala Bochomu basigala bebyali abalina mu biseera ebyo ba commissioner ba assistant commissioner olwaleero bakulembera poliisi ku ntikko naye nga ate abantu abali komeningibwa okuwummuza n'okuvunaanibwa olw'okukwata obi traffic, olw'okukwata obi operation, olw'okukwata obi CID. Newankubadde Kayihura yaleeta obwa mafiya mu poliisi naye ebizibu bya poliisi ng'abasirikale butabafunye wakusula kizibu kikadde ekitalinogerwa ddagala okuggyako nga bakulu bonna bayita ba directors mu poliisi bagobeddwa ne bawummuzibwa bana basingiribwa ku mission e Bulaaya. Museveni aba asobola afuneyo ba retired citizens ab'amaanyi okuva mu magye, public service, abalamuzi bagendeko basomeko ku bya poliisi aba-appointing bwa-appointinzi mu bifo bya police director kuba director ba poliisi bakola planning zonna, strategic planning zonna. Bano abaliwo bafu bonna bafu tekuli mulamu no. Obuzibu bwa Sabiti Muzeeyi esooka abantu baalimu tebamwesimba bamuyita mbega bamwekengera bakimanyi yajja baketa aweeko lipooti abagobe tebagenda muwa amagezi matuufu. Tasobodde kutandikirawo okukola wadde ng'obusobozi abuyina kuba ali bwomu. Ekizibu ky'obwambega n'ambeemu
ekizibu namba 2 ava mu first family abantu balowooza nti yajja kukola bya first family era Museveni yakoze comment nti poliisi teyamuyambye Lukunjiri kitegeeza ye ayagala poliisi ekole bye badde ekola ku nimbi wa Kayihura wadde nga banawolo bagezezaaho kwagala okwewala violence naye te Museveni mu violence mwafuna ate violence eyo eswaza poliisi yetafayo poliisi nebweswala mu politics naye neteswala nebweswala mu politics nebweswala mu mbeera eya bulijjo ng'emirimu gigiremye crime kidnap naye netemuswaza mu politics so Museveni poliisi anayiraba amatuulu ey'akalulu ensonga lwaki poliisi yakoze violence e Lukunjiri Museveni kyamukoze bubi naye nga head pisa e Lukunjiri bamuyita Moses Nanoka ye musirikale eyali ewandige yanga DPC baali bamujja Sironko batuuka ewandige yanga DPC akaseera Besigye ke bamusumulako mu 16 ogw'omwaka oguwedde yoza gwali gwa 7 nebamuleka agende eka amaze okumalirayo ennyo oluvannyuma lw'omuvunaana nti yali yeerayiza ku bukulembeze era gwa 7 gwa 8 abasirikale abaali batwala ebiseera ebyo Andrew Kagwe yali Katwe nga RPC DPC we Katwe DPC w'ekiraalo wa Wandegeya babavunaana mu kkooti nti baakubye abantu nabatemako n'amadaala oluvannyuma baajulira ne bagenda ku zikoosi ne bakomawo okujulira kwabwe tekuwulirwanga naye ne judgment eyo baagiteeka aside ne bamusindika mu bufunze DPC eyali ekiralo yali ewandegeya waba n'omutemako amadaala mbu baakubye abantu ba Besigye abatayinza kuddamu kukola nsobi yemu nga yali Lukunjiri akube bagambe nti yakikoze ng'omuntu poliisi emala okukozesa omuntu ng'emala egamba nti ekintu akikoze nga muntu takikoze nga poliisi newakubadde nga mu kukikola abeera wa poliisi era nga yamutumye bwekiva mu bakafaya bagamba akikoze nga muntu bo nga beetaasa gavumenti nga yeetaasa ng'ebaako nogwesimuleko ettondo kati eyaganye okukuba emiggo n'okubba akalulu kati Museveni yagamba poliisi teyamuyambye kikigenda okuddako eyo DPC Moses Nanoka bagenda mukyusa omugikono gwa DPC takyaweza wiiki kuba Museveni yemulugunyiza bayemulugunya abategeeza DPC abategeeza RPC bagenda kuba enkyukakyuka wettemu lino erigenda maaso mu ggwanga Sabbiiti Muzaire yali asuubira okusintukiramu alabike nti nalina kyakola naye kati ali mu kutongoza nnyonyinfu eyo loosi ali mu Namugongo bagenza okulaba mbeera bweyimiridde ogwo gwali badde mulimu gwa direct operation ali wansi we tosi yali badde office man asigala eno oba asazeewo okulabika mu field yandiyabiseeko ng'akola ebintu ebigasa eggwanga kiwanga bantu kitta bantu ogendako emasaka eyo kwata bali banguzi mu poliisi kulabika nti poliisi aginyeenya naye bamuzibikidde ochola amuli ku top bwe balina Kayihura ne balemwa kati ayinza otya okubeera waggulu w'omumanyi avudde mu magye ate yabamugayidinga okutegeeza poliisi bumenyinenyini gye bayonoona bagyonoona ne batazimbira basirikale ennyumba ne bagyonoona ne batawa abasirikale musaala gumala ne bagyonoona ne badepulenga abasirikale ku tribalism naye bwe yazze mu buyinza ali mu kudepulenga abantu ba mu east na mu north Kayihura badepulenga ba mu west banadepulenga ba mu east na mu north tewali njawulo mbufunze poliisi egenda tena okujja kukola zi transfer ntono okutataganya abasajja ba Kayihura bereka mu office teri nkyukakyuka gye bagenda kukola mulalo y'abasirikale agenda kubeera wansi kubanga motivation eri wansi tebalina mmere bagisalako tebalina mafuta tebalina allowance zino zabeeranga mu poliisi zedda zavaawo abaana abasirikale basomera mu masomero g'abantu ba bulijjo abasirikale tebalina mayumba tebalina masomero ge basomeramu nga balina gundi eno shadi costs nga gavumenti basasulireko wadde Makerere wadde primary wadde secondary ng'ogyeko Nsambya police school nayo ya gavumenti tewali somero lyabo lya basirikale beetaasizaamu ne basasula kitono bagenda mu ddwaliro tebalina insurance card bagenda mu masomero basasula kyekimu morwalo y'abasirikale gebasansi okugjako abanaafuna ebifo abadde ku ntebe beenanga bobwana bonyango ofuna bodongo maaka bebagenda okufunamu olwokuba nti ekintu kyabwe kizze mu ntebe bamirondo Fred abalala batabadde mu kifo abatafunyeemu bali ku leve yoggulu tebagenda kufunamu so ojala okuba ettooki mu poliisi ng'olaga nti okyola byagezaako okukola babiyita strategic planning naye poliisi erina level 3 erina strategic planning operational implementation ne tactical kati ku strategic planning abasajja bafudde waggulu bomulimu gwabwe okukola bajeti ya poliisi kulaba sente zino zizayitaga mu kino naye bamala ozifuna nga bapulaninga engeri ziryamu
sente zonna nga bazigulamu ebimotoka ebinyonyi ebifu nga bakola enjawulo tebayamba musirikale tebalina balakisi gye bazimbye bwebajja ku operational planning RPCs tebalina awogeri gye bayinza kukendeeza mu mateeka kubanga eno wansi ku tactical tewali abasirikale balina okuteeka mu nkola ba foot patrollers ba vehicle patrollers ba motorcycle patrollers abakuluma babanka bo bali bubi ate baba wansi tebakyusibwa kitegeeza ne bw'okyusa ba DPC emirundi 10 abasirikale bali mu World Kampala abali ewandege ya Kawempe Kiralo Odi Ntebe Munyonyi nani bagenda sirala be bamu bw'omutuma agenda akole patulo yetula bwetolozi ng'akomawo enjaga ng'erinnya abasezi b'ensango beyongera ku kibuga tuli ebisonga na Mirembe Road Shoprite Lokotawa Kafume Mukasa Mengo ebitala bya Wandegeya Kalewe Mulago geto zonna ezekamuocha bwayise ye emboozi tugiwulidde bulungi. Emboozi eyo y'omukukunavu kubaali batuumye dokita oyo yali musirikale wa poliisi Kirumira era tumanyi bulungi enfa gye yafaamu Kirumira yakubwa amasasi bwe yali adda mu maka ge ebulenga we yali abeera. Ensonga ezaakubya Kirumira amasasi ne gye buli eno buli muntu akyazeebuuza naye ebigendererwa ki ebyattisa Kirumira. Abasinga obungi omusango baaguteeka ku Kaihura ye yakuba Kirumira amasasi. Kirumira yayogeranga ebintu bye nga ye alowooza nti ataasa Museveni nti ebintu byakola ababikola Museveni tabimanyiiko wabula kikakasibwa nti ebintu ebyo byonna byagendanga okukolebwa nga mwami Museveni abimanyi bulungi buli ekigenda mu maaso. Ye bambi musajja wattu yalowooza nti alwanagana na Kaihura naye nga mwami Museveni era alwanagana naye nga lwakuba takimanyi bumanya. Era mwami Museveni yewa orders ezijjawo Kirumira olw'ensonga z'okuba nti yali ategedde buli kigenda mu maaso mu poliisi nga balabira ddala nti agenda balinnyira mu ddiiru ey'okusaanyawo bannayuganda okubamala mu poliisi ne mu magye batandike okuyingiza abantu abaabwe okuva mu bitundu gye bava. Bw'atyo baamanya nti ono omusajja kaabuuse ekisooka mu Uganda. Ekyokubiri asabye alekulira amagye. Kitegeeza bw'alekulira agenda kutandika okuzoganya akyayinza n'okujja okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ekyokuba nti atumanyi nnyo enkola zaffe ate bannayuganda bamwagadde ku mitima olw'ebyo byabadde akola okulumirirwa eddembe lya munnayuganda kubanga tumanyi bulungi nti yali musirikale naye atamala gazannyira ku ddembe lya bannayuganda. Yali musirikale asobola okulaba omupoliisi munne ng'akuba munnayuganda omuggo ewatali nsonga n'amwambalira mangu nnyo. Baamanya nti amaze okugula emitima gya bannayuganda bamwagadde era ekiddako singa ajja okuvuganya mu kalulu nti yeesimbe ku bwa pulezidenti bannayuganda bajja mmuwagira buwagizi kuba bajja kitegeera nti bafunye omulwanirizi w'eddembe, bafunye pulezidenti agenda okusobola okusigukulwa Museveni akyuse ebyo ebyalema abakulembeze. Bw'atyo bagenda okulaba atera mu kaseera ke kamu Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandikira okuyuuguumyawo ng'afuuse ow'amaanyi. Bagenda okulaba nga mukwano gwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bagamba bano abagezi bwe bagatta obwongo bwabwe ababiri ekisooka nti bannayuganda bonna babakkiriza bagenda kutufuukira akayinja mu ngatto. Mwami Museveni yennyini yawa orders ezijjawo afande Kirumira ne gye buli eno bannayuganda bakyanyolwa mu mitima gyabwe bagamba nti singa Kirumira abaddewo singa waakiri eggwanga liri waddewaddeko naye Kaihura watukola bubi okuggyawo Kirumira. Beerabidde nti ate gwe balekayo ye yawa orders ezimuggyawo. Mwami Museveni yennyini ye yalagira Kaihura ajjewo Kirumira nga tannaba kubafuukira kayinja mu ngatto. Era tujjukira kufa kwa afande Kirumira nti Mwami Museveni ye yasooka ku siini era ne bagobawo abantu bonna abaalina kamera nga bakwata ebigenda mu maaso. Tujjukira bulungi nnyo nti yabuuza ekibuuzo ani abaddewo nga Kirumira akubwa amasasi. Abaana olw'obutamanya bambi bannayuganda ne bawanika emikono. Buli eyaliwo nga bamukuba yawanika omukono. Bw'atyo Mwami Museveni yalagira amagye gakwate abantu abo babaddewo nga batwale gababuulirizeeko ku bigenze mu maaso kutya Kirumira bwattiddwamu. Ne gye buli eno abaana abo tewali yali azzeemu kulabikako. Abazadde baatya nakati tebasobola kubanja baana baabwe nti baabuzibwawo wabula kyebuuzibwa nti abaawambibwa gye bali abaatwalibwa ku lunaku olwo abeewako obujulizi mbu baalaba enfa ya Kirumira bakyaliyo. Tubanja ababuze ku mulembe gwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu naye ngezaako okujjukiza nti ne ab'ebiseera ebyo baatwalibwa abaana abawerera ddala
naye ne gye buli eno tewali amanyi mayitire g'abaana abo. Eyo ye gavumenti gye tudiiringa nayo. Abo be bantu be tuwangaala nabo ate nga kyannaku nti be bakulembera eggwanga Uganda. Tebagambwako kubanga tebalina abakuba ku mukono, bakola kye baagala. Okusaanyaawo bannayuganda bakiraba nga kintu kitono nnyo bo gye bali. Bakola ebintu ebyo okusobola okwenywereza mu buyinza. Kati Uganda terina mununuzi agenda ginunula. Kitegeeza nti ffe tulina okusalawo ne tugamba nti tukooye ekimala tunyigiriziddwa. Twenyigiremu tugambe nti tugobye bannakyemalira, tulonde omukulembeze agenda okulwanirira eggwanga Uganda. Kubanga omusajja oyo Kirumira yali mwoyo gwa ggwanga, yali alumirirwa eggwanga lye. Era singa abadde akyali mulamu, omulimu gwe yali atandiseeko osanga singa Uganda erinako weetuuse.